Okakwebaza si kyangu nnyo bantu bonna n'olondamu simple information naye mbadde nsaba ntangaze ebintu bibiri nali mukwano gwa radio before nga sinabeera manager we then zomu ku managers abasembayo namu manager nga emyezi gyalinga 8 kozi yali yakampita so egyo emyezi 8 gyeŋŋenda okuconcentratingako obulamu bwe bwali buti egisembayo otandise omumanaginga yes true then n'ekirala industry is not about music alone it's called culture and creative industry muli music film byonna naye kwaba music yasinga amaanyi yavuga ennyo naye nga industry weteweeri ebimu tubaddemu kutereeza kati kyekyo amannya agangeze Emmanuel Mulondo abasinga mumanyi nga Emma Carlos ndi musomesa mutendeke Makerere University. Yeah. I have a bachelor's in arts, majoring in history and economics. So my history and economics in Makerere University. Just because I love passion for art. After 2003, I graduating, I got a confirmation after 2006 to date, but the managing never in Makerere. So, nina experience ya miaka 18 ndongo nakamanaging abayimbi nakana fina Mugera Dream Girls Wafagio Kofinga Kalifagana Garden Radio and Music zona brand zinene nakapromoting hit amakumi 5 tuweko zo juku masanyalaze weekend wandekangawo mu Kidongo Maimisi emikono wagulu Party Animal Don't Break My Heart Kalifaye Minakonda Ndabirawa Oyitangayo Ekitangaza Nasanga Gudiga nyingi ku radio inayo ki ku radio naina akatani kapitani sinetwa tanse romantic walo nolimba baita kutwai tutade album device Chintu Rhythm okwale nyimbe zonna nekati radio inawo single device romantic call tanse nayo twatya just tutereza tuluke tusumulule Chintu yeriko kasubo je yeriko kasubo jeni yeriko lwa kamilioni nkwagale kuliko wizo kamilioni kuliko Washington kuliko Chameleon kuliko wizo kuliko radio yali reading je twali tusumuludde twali tusumuludde nasobola kubeera mukwano gwa radio actually ya kingamba ninze search juke because era twali lumu ne mubuza naye abantu bonna bakiwayisenze kati ema ngenda kugamba ekintu kyotajjukira ate nga nawe tokijjukira bwe yakyali mu Lion Island waliwo mu Palmouth twabeeranga ne regional shows mugenda mu East Bali oba Mukijja mu North mukuba ggulu balira kati mu Kampala twateranga okuba either Lugogo wano wansi oba katikati kati ku launch ye Kampala yateranga kubeera platform y'abamukami kati baafukanga ne basooka olugula bayimbira abanene bayimba Chameleon yaweerezanga abantu ne basooka ne bayimba bali mu Lion Island Chameleon yakoze simiranga bakweza radio yawo radio najja nakwera nga ali ku gate kati ngoma nyingi okubeera ku platform ya Pamawadze nga ikutunda nnyo mu bantu babeeranga ba presenter ba DJ baki kati abaana babeeranga backstage olusi basimba line kuyimba kati lumu Angela Katatumba najja n'ayisa ba radio nga bali mu line Angela ono waffe Katatumba yes yalina oluyimba ndoza ne Bebe Cool baba omukwano gwo sikyetaaga n'amuyisa kuza alina wakayimba radio nekimujjako nakaba kiki kuza nemugamba muziki atandika just because nali mulabanga nga wakola nnyo wano ku Africa bajaminga nnyo kati nga akayimba ko kakagala ako ka Jennifer a sweet lady mwisawo ne mutuka mu maaso n'ayimba nyimba ze bbiri n'avaawo n'agenda kati anyumeza yalina ekinyegenyege kino ekyogenda ku stage kati amala kuyimba n'alaba nga ebya bulijjo era yatambula mpola n'agenda nangamba ekintu ekyo kyokka kiwankolera ekyo okumpaka mike n'omukisa ogwo kyansigala mu mutima ebyo twabeerako kutunya then ebirala byabeeranga mu makati kwesanga stake out so biki but to me he was a very talented guy, he was very organized ate yali mugezi nnyo ate yali approachable zisimanyi biseera byenamusanga nga mu stake out ne mu because na booking natanga booking shows through Jeff ne Washington ezibawa naye nga abana kuyimba oba staff party oba mbaga nga interacting naye nga zimusanga kyasangira nga yabeeranga mwavu
Yeah, already kwemanyiko. Chemanyiko yali talented. He was a very melodious guy, a really good genius. 2, he was very intelligent. 3, he was very loyal. Radio nga baba yakwagadde abakwagadde. Batakwagala era batakwagala. Naye nga baba yakwagadde abakwagadde. Era kwe gundi kwe soma nyini radio abantu byanga byagala ennyo mu bulamu bwe. Ojjeko family kiri obvious n'abane n'abakyala beneno mu industry. Yayagala nnyo Chaga, yayagala nnyo Wizo, yayagala nnyo Gagenzi. Kale Gregory naye abantu abo yabaagala era nga yabyogerako Washington. Media yayagala nnyo Douglas. Yeah, nani ku bulago yangamba. Bebo wizgaragaze yakoma nga kyekyo yali ebyo ebintu ebisatu. Yali very talented, he was a melodist, he was a very good genius, he was intelligent, and he was very loyal. Industry nene kati ebisemu industry is digital ne organization. Radio yabeeranga mu kifo omanya nti waali era watabeeranga omanya kiki kaliwo. Radio yagenda n'ekintu yagenda ne content because music, particularly the music industry is driven by content. Ate hit material content ate nga yali muwandiisi. That means kati tetunafunayo muntu ojje kuba Uncle Silver Kyagulanyi niseno yabawanika ngedda tunafunayo muntu mulala asobola kuwandika hit material nga radio. Omani Rafiki yagezaako ne waliwo kalika element ka radio kamulamu kati kyesalako nti nno music aliko kati avuga talina element ya creativity yeoli ate n'ekirala yali abuildinze some form of supernatural human tindo wasala wayogera bwati industry mwekola kinga abayimbi bamuwuliriza ati ne element nayo teriwo kyekiriwo industry kyefiirwa ekyo kyefiirwa ekirala radio ne Wizo kituufu baakuba akajji k'abasajja akaba Big 3 bayingira tebayingira actually bayingira ne bakasakolinga n'okukasokolinga bayingira naye obuzibu bw'abantu kibali ba radio baakuba akajji ka Bebe Cool Chameleone ne Bobby Wine baakakuba naye ekizibu ekyaliko bo baali babiri kati omuntu wabulijjo kizibu bafanya kizibu ki okukisementinga munda nga ono kati Chameleone full stop Bebe Cool full stop Bobby Wine full stop ne kati wano ng'olina okugamba Radio and Wizo of Good Life kati wekiba tino soda noziteka wali ate si mix ya soda bbiri ekitegedde kati kiki abantu kyabalemu okuyingiza mu tone nga baakakuba baakakuba baperforminga ku gundi MTV Awards bebasobola okuziwanika ne bayita ne award bagenda ku BET bebasobola okubeera nominated mu Uganda bagiwamu ne bebagulawo enzigi bebasoboka okukubibwa heavy rotation MTV base they changed everything baakakuba ne bakamala bwe buzibu bafuna n'okufuna baakaleega pu ne kakutuka kabalemu okuwanirira gali mu teamwork eyasooka amanyi gali mu teamwork Radio and Wizo do the singing, Wizo be a roughneck ragamuffin, Wizo be the melodious street one. Jeff and your team do the management, do the strategizing, the planning, the execution and everything, and the booking and everything. Gali mu team wako era ekyo Valentino management yavaako nekisigalayo kati nekireetamu an imbalance naye nga amanyi gali mu team wako era babimbanga nnyo FG wakyanga football mulasoga bagoba gwina tukyanga football team waka ono ngasala no ngakebo ngakityo it was in team work ekyasoke actually ndoza Good Life ile tuse kiseera nga iringa almost a government bali bamanyi nnyo era mbakoperenga nga kubu ne ku Eagles ina fe twali bakabi kwa wale yangambako nafe twakulabanga nga tukujja ngozunga ne koko ne ngaba baabo nenga bali bamanyi yeah nange already try to nyumye sera twali ngambena mana nafe twakujiganga nga nawo ngamba yangamba actually yangamba ati no koko yaberaga n'enyimba bbiri nga zinga nyumba 10 naye misi n'emikono waggulu ene bisere musiuke nga waliwo enkoko kuba DJ kati bana bana twino but it was a nice feeling, it was a nice good teamwork kikyali kyamanyi kyabo ye just mwenyini yalina okutula ku table na strategizing na branding alina okuba nga afuna omuntu amubeererawo nga ate namukkiriza omubeererawo naye nga strategist
oyo omuntu alina omubeererawo alina okuba nga alina omubeererawo namu strategizing ate nebibuzo naye nakikkiriza omuntu oyo namuvunaanyizibwa okukola ki mulimu ogwo nekirala kirayogerako yakuti nagamba nti no alina backing ya Pallaso ne Chameleone naye watunulira Pallaso ne Chameleone bo balina bamanagers baabwe mabega naye kati alina okufuna manager asobole omustrategizingira obulungi ne baddamu ne barebrandinga nava mu kifaananyi kino naye wanayasisitinga mu kifaananyi ekyo tikyabuzaabuza abantu ekifaananyi kye kya Radio and News alina okireka nga ti legacy ebeerewo legacy yabakikola newolikola otya emyaka 10 ekyo bwekiri kati alina okuba rebrandinga navayo ng'omuntu abantu babikoze nnyo bangi beno nandi bamposi baayawukana beno nasigala nga kuba bamposi nagenda mu kirala P-Square yabaawukanye omu yagenze mu kirala n'omulala yakirala boy bands nyingi nnyo mu nsi ba Lionel Richie mwe baava Justin Timberlake mwe baava you can rebrand as a solo artist but the problem is kusigala nga weehanging in the past kiri bakikola kyaggwa aliko kupushinga brand nga kyawubizo manizo kisoboka kuba kitasoboka ku nsi kati let me tell you ekintu ekisinga okutunda omuyimbi is hit material Weasel has the talent to make a hit song he has the talent and potential of making a hit song but the problem mu value chain akoma production kati promotion ne publicity wali obuzibu yetaaga omuntu yetaaga management yetaaga management concentrating ku kiri publicity and promotion production is sorted at Chikola mu value chain okay twogere ku Angel Music Angel Music woyingirirawo ndoza mu abagitandika process kyali kitya ennaku ezo mande sagala zijjula because ennaku ezo waliwo ekiwewo ate nga already ebigambo bitandise okutambula nti nze nzizeeyo kubaawula my contract with Radio and Weasel kale kantandike engeri jingena mu Good Life we try to shooting a good day collaboration ya Khalifa ne Radio and Weasel behind the scenes when the flock on the radio Emma to check the mood to ngani ya them order cheze ngezi just you know ngezi ne jam to check them minimum kola kisobola that was I think 2016 etubikomaawo kane tuddamu omwaka ogujja twesanga ku kasho ya Chameleone yali yuko erigogo nemusanga backstage bamaze okuperforminga good ani Emma agamba jetu oli awe buzabuza biki kubirako encha because yali Friday kubira ku Saturday oba kubira ku Sunday kinenga maksudi nja kujja nekikomaawo kati ebiseera nali tazo funa mu utakwatagana nani ne Khalifa ebiseera nga sina salawo wantite nkole birala obaki kati laba opportunity ewejja yaki radio era kyantwala ebbanga ddene okusalawo kati ku Saturday nemukubira nga takwata ku Sunday nemukubira muganda era nga baawo ali wanagambye jangu etugenda netuwugira neyita kyagaho ne Weasel ne wani etugenda gamba gentleman's agreement netukiziganya tugenda okukola we didn't sign like officially but netukizanya soke tuwewe test tulabe period kitambula kitengamba easy nikwata mungalo ntunya bubiya bwaffe tumeka transfer nembaga tetusoka kulanga nti kwa manager because abantu bajja kuva ku mboze yokukola ate ki netukizanya kwetu netanya kukola kati wenti onyingira mu Good Life kati alonga tandise okukola mu Good Life radio yalina ekirowoozo kyaki kya Angel Music kuzi yali yakima mu gutamiza nga sinaba nakola ki gendayo lumu yakeera kumaca balinanga policy nange gyena nitandise okukozesa tebayita ku Good Life bayita akapande asooka okugoloka kubbiri yakubira banne kati wenkeera kubbiri nakubira kyagaho oba radio oba Weasel ngamuli wajja ku Good Life tutaliyezinga olunaku oba radio yakedde nakuba kyagaho mu gikolo yankubira nga nekiro tutange kino kya Angel Music jakala ogere music wange yenna singo zange kuva ku Jennifer waliwo Jennifer Sweet Lady endala zonna paka ku Romantic Call zonna zakoze zileesu zani oziteeke under the brand Angel Music nemugaa tosobola kikola nga teri legal entity onogirijasenga as a company nembuuza wandi yagadde ogiresenga company wandi twaddegeddukira ba shareholders baanabo bakazi bo mikwano gyo nagamba njagala kibeere kyange okoze n'abantu kiseera okubeera nekyange wuliriza kiseera okubeera nekyange nengamba kambuuza oba basobola okuregisteringa business name as a sole proprietorship business kitegere netukubira lawyer Mude yali mu bano bakatende nengamba kisoboka you can register that nengamba but you can't do this without a face you need a logo we do social media pages we need to have a single website nengamba ki nengamba kati logo
bwotambula nnyo ne ddaali neta ddaali yo ne peni n'asiiga ekintu Angel Music logo gy'olaba nagisiiga mu page yange naye nga Trages yajja kusobola okugikola nabwala nina abange nga kiwe Trages tukuba ekifaananyi ku ssimu ye kiweereza Trages esene zimuweereza Trages mu ddakiika 3 Trages yali aweereza sample 3 n'alondako emu eya Angel Music nampa obuvunaanyizibwa agenda okwalagana emudde ejasenga Angel Music. Those are few days towards Natanaruwa kujasenga iki Angel Music. Nakwata logo radio ina profile picture yenge mazeeko ndo almost emyaka 5 nakyusa profile picture ye ku simu ye nateeka ko logo ya Angel Music nakwata logo ya Angel Music nagisula mu group ya Good Life yalinga akuye ensanafu yalinga akasejinya muki mu nsanafu ba mu njuki yatani kama wendeka fulbali kiki nikana kosa t-shirts Angel Music amasimu negafuka nemubuuza papa omanyi kyonkoze kati abantu bagambe kinaga gusirika buli akubuuza mu essimu yange kati nenjiwa kapalaga weyogundi wasimba yamukubaga ali mu mudu ziri ezitaliiku nanga kapalago ngamba ki omanyi n'okuyimba waliwo leseko oluyimba tolina muyimbi don't call my phone again kati meeting esalinga okulambu nenga kintu kyeyangamba kiri lumu we natula nemunekaza mninga nemaani tadi nkopa ekisooka abamu bakuya kati nkole nja Angel Music jukira babadde bakola ne radio kati radio kati waliwo radio and Wisdom of Good Life kati ati waliwo Angel Music yeka wabirese bagamba nti emaraka yayagala yawula bagamba ema yayagala kubawula kati lumu nemusaba muduze nnungi nemugana ekintu kimu nagamba kijja kubeerawo kati afrigo teriiwo percussions discussion teriiwo esewanya babona nga bagala radio and Wisdom ne Good Life babona bagala radio yekka ne Angel Music radio yajjanga ayimba kinaaba kitya kati tuddayo ku ekyo amaze kola logo amaze kola t-shirt angana bikoma netamu nankubira era nakati njagala launch nga Angel Music wiza biwuliro olwo kijja kuwulira ate nnyonnyonnya ali naye tonzinyanga kyomanya waliwo ekibwewo ekyamaanyi gawiza agamba ki ojja mubuuza nga bumubuuzizza nti embuuzi yaliwo eti omusajja gatulonkinge omusajja gatulonkinge nanga njagala nkakole nga kali sweet ena kulonkinga album yange nkakole nga kali sweet njagala tuyite ba stakeholders njagala tuyite business community njagala tuyite professional politicians nangambye speaker ava Busoga njagala tuyite stakeholders saagala abantu banjagala abantu ebiri bembalage radio kyeki bazaalawa nnyo bazaalawa they don't know me joke machine bantu bibiri kula list nga mali asobola giproducing obulungi nengamba ku Steve ne ku Swangs okuyinza okuba akagikulubira ka Steve ako kalungi naye tikiragajja kusobola ebintu byaffe ebyekirasita kozesa Swangs ate kirungi nayo ne album nengamba nomugamba ekirungi kozesa ne Swangs because nabo balina platform agita Sautis bajja kusobola okukola ki okulanga do the work plan the dynamics tell messages wetaaga njazo nyanze nekole kali omusajja we gwaita chaga daga yabeera bwa ngamba nze nange simanyi nze nange najja kukola kye mundagira okukola kyenkola sibuuza bibuuzo chaga gabeera bwati omanyi engeri gyakola bwati tukoloje tukoze tutya kati awo lonchi yeddako kubidde Julius ntandise okutereza music ono ngenze ku MTN kutereza music agire ebikyabire byonna byonna tebyasobola kubaawo company yasobola kubeera registered twakoma ku logo t-shirts opening social media pages waliwo omwana ku university awo yali azuwadde ozigulawo yasitandise okuraninga byonna tebyabeerawo kati olunaku kati awo in between December waliwo Wizkid we yali azze mukwano gwabwe nnyo abaagala nnyo kati Wizkid yanoonya radio n'amunoonya nayagala n'okufubufubu okujja ku Good Life paka wayafuna Washington n'amutwalayo banyumya bintu bingi biku bintu byennakwata Wizkid bye yagamba radio yamugamba you boys you and Wiz are very talented
stop looking at the Ugandan market alone. Yeah, I'm making money out of my music, man, bro. I just bought a house in America. I have a house, I bought 2 houses in Nigeria, one for my mother, one for myself. I have a house in South Africa. Actually, kwa meeting, natugamba, ntino, ngenda kola housewarming in February. Jagala mujembe housewarming to discuss. Nimba lagene wa Sony executives. Nitunda ku balcony. Balcony agenda konsekane wizo. Nga wizo. Ngena babo yanga technical person nga manager. Waitaga deal ya Sony. Ni deal ya Sony nga kundi wagambe mbaka Wizkid wagambe because he abagamba Wizkid already amubuza. But those things of signing to record labels when they kill our creativity and stuff for ours. No. Mubiremu close. Mu contract egamba akataleka Africa abalekere because Wizkid contract jaina ne Sony afulumya ku PC mu Africa nabo n'abafulumize zaabwe n'abwalo. Kyekyo abantu abasoka kibatera kufuna mu mwezi Universal Sony nengamba wizo tujja gaggawala nga tuli wano kusonda busente bwa Balamu alina kunyiga empiki busente bwa promoter Abetex corporate wano tujja kubeera mu eyo saako miliyoni 37 tujja kuyingira mu 2,235 leader deal like Sony nengamba tujja kuyogera era kuba mu moroka nengamba radio Emma nchamanyi tulefe na buda kwa nenga invitation twagikiriza ya Wizkid agana ko opening a house here housewarming. It was after Valentine's. South Africa. Yeah, South Africa, yeah. That was because Wizkid you can tell December na January. So now come February after Valentine's. Actually the kala ba radio na bizo kebaso kasembo kola na kali ka Valentine's ku Big Zone. But when I think about Big Zone, I think I know where 187. Anyway, fast forward. Tunatiakiriza radio kusuka February ngarumu bamukuba wiki ya mudwali ya malebanga ki wiki February ngarumu atonda ya mutuwa malaika ina ajiita ngenda muko yenzu jukira ko bulungi ko lunaku nakera ku Good Life. I think it was a Monday sija kwirabya. It was a Monday nakera ku Good Life asanga uwizo yeka nazanya game nga bakulu bali wanangamba bakulu bafulumya awo ne Washington bagenze already afulumya ne Washington nesanga Frank naye nga afuluma ngamba olagawa nina bamami naye kati ne kati nze mu corporate walo deals na liwa ba endorsement kitinga kazi kangende njabala wolo bumbo report muna agenda kati kore ekiro ku Monday waberangayo bala entinda Cocos baberanga nnyo nga bana bayaye bajja kuntawanya nkoye nnyo leero nkoze nzija kesimu yange nga abantu bajja mutanya jangu nga njaga kera properly na ndi fresh nikira ku machane isawe mu nenjizaako bwenti bazi ku call busy message ya WhatsApp nikubira program bamukubidde yali kwayi kubuuza kesi nenga kanawezija ntuba ku kesi awo bali balina osho z'abapromota nga twalina tuwa yekagadi twalina tuwa zaawa twalina tuwa zaali nyingi naye tula wansi ne Frank ne Washington kyagala tannabakojja nga mumanyi tukuira abapromota nga tusooka tuyite lawyer mudde nimwe namba z'abapromota bataano nga asooka bakubiri agamba ekiguddewo oba si kyo nabo basobole bajje wano baba olokubira nga akubira nga waba mu kabadi tusobola okubeera mu kabadi ku bulamu bw'omuntu ne bagamba mwena mujje ne bajja mu kasaawo keesi ne tubagamba kino kyekiriwo era bukimu kiteeke ku policy waliwo abalizi balanze awo ne bagamba bamutumizo yekka ne nga buli yakafiira munne abantu bamuze ne kamiriyo tebategeera anyway ebyo nabyo ne bibeera awo bintu bingi nnyo ebyagira actually wiiki yonna n'okutuuka mu kufa naye experience nene era ate China crisis tesasobola kumanaginga China crisis tesasobola kumanaginga. It was one of the most trying days of my week of my life. Entebbe eno gye bamukubira yagenda ne Washington yalinanga radio yakeeranga ku makya yabeeranga mu Fulisatu yabeeranga ku Emulungo yabeeranga Entebbe ku Rosters Beach yabeeranga ku site ye ewa maama we
era ebiseera watta yafuze kugenda oba ne mulumba waliwo island yabeera nga Mutima Island kati kolera usual kira kumakya kugagenda era ava ku site kati wano kabala twateranga okugendawo era nemugulawo ennyama oba nemugulawo katoni ka bbiya kugenda ku site wano nemukoba nogenda ku Resters Beach kati nemu program ye bitu byali so kati ebyali eyo sadimanya nyewe tuli byo yawumula woba ogoberedde music wensi yenna buli kintu kirina time yakyo kebere fashion kebere music kebere film jukira ekiseera byo byabeera nga Vietnam films ezikola kati ezikyakola kati films z'omu town biki action nga olaba Mission Impossible ezikola jukira ne early 90s mu US waliyo groups waliyo Soul for Real waliyo Criss Cross zali nyingi boy groups naye fashion yetuka nekola ki niva ne boy bands nezaliwo ekituka nekikola kina kino kigwa ebera trend kono mu Uganda waliwo girl groups wezalingawo Obsessions, Blue Theory, Wafagio, Dream Girls kati kyasobola kukola it's a fashion nga olaba nti bero zaliwo kati twambalaka kituka nekigwawo nekirala internal dynamics nyini nazo kigiranga distribution of resources creative differences distribution of resources ndo zibaze tunazikola kutya kimatematikiza then creative differences tino kinakola unakola ne bit ekolebwe omate harmonize nze ne ngaba kati gwo twala lead ze ngolo kitegere ekyo neno kula twakula na ebintu byonna ebyakwatagana ku music Washington era ndoza yakola ko statement ebintu byonna ebyakwatagana ku production byonna Good Life radio ba Good Life akibina byalinga eyo radio inanga ekintu kino yakeranga ku macha omanyi omuntu wa creating abeera ne bakibaita hatches ayinza okuba nga ali awo mu kabuni nafuna oba beat oba melody nga era akirekodinga ku simu nagirekodinga ku simu oba si kyo kiba kimihitize n'agenda yalina studios nyingi yagendamu ewa Kuloti owa Mani Rafiki Swanzi iwe ekyamukubiranga ng'agenda creating nga azirekayo ziddemu yes ekyo kyali kati nze we mmala okwanding over that was a responsibility of either his family caretaker enaliwo harmonizing everything music omusajja gwa muwayi ati sina music wenasigaza saina music owa Angel ono omupya gwe wali oyingiddemu ati wa Angel omupya already yali afulumye yali just ayagalamu takita cataloging kumufule catalog tumanye nti Angel Music managing a catalog ya radio kuva ku Sweet Lady mpaka ku romantic call kasobe zino nyimbe ezifuluma waliwo abantu ze bakubyekubyemu obutoki bagamba nti nyimbe ezo nga zivuganga ez'omusajja mwabagoberera music ekintu kino kiraga otya sibadde active of late mbadde nnyo mu byokuorganizing ebintu bya music wa radio I just decline not to comment naggalawo chapter ye but emabega kawo naliko ne Frank balinawo foundation Frank Jakoze pushing a Minister of Tourism for ekifo kya radio bakigazeting kibeere kya bulambuzi which is a very good move namugamba kisobola okuyambako nganze kisobola okuyambako nga kiri mu official capacity nga family yakoze eki badde obuvunanyizibwa signed si WhatsApp na message then tunemugamba waliwo structures ekuli mu kuzimba ezina okusupportinga ekintu ekyo kizirobinga nimwe munagenda nga abantu bajja batambuza abano minister ba politician bajja kutambuza n'obukungu naye kati nga olaba structure national culture forum which they have exploded so kirobinga collective na industry tumugamba ono yali member waffe yali member wa UMA bwe bamukuba kitandika kino kyekirabo as a government musobola mu gazetting nga kifo kyo tourist attraction nga Frank we can use these structures as stabilizing them pushing for that. Yeah, that's it. Industry ya music esasudde radio ono bulungi oba temusasudde radio akyabanja because music is a business akera kumakya n'aba creating music abamu mumuwasizzaako abamu mukoleddeko ebintu bingi nnyo mukwaniddeko mukoze music we mukoleddeko ebintu bingi nnyo naye temusasudde kati kambyawulemu bisatu media supposed to cleanse his image bali mwamufula omuntu ngenda simubi he's a very nice guy nemwe mwamujjangako waya ate nakyo yakikozesanga defense mechanism okwejjako abantu media mukitereeza ekintu ekyo ate neno season ya Valentine mukuba ennyimba ze at least zongera views ku YouTube funds genda wakiri o streaming music wa Good Life genda wakiri o viewing music because genda wakiri streaming ku digital platforms Spotify, Tidal, YouTube byonna awafuna direct and listen streams
downloadinga music websites ezisasula eziri monetize abajja kuba supportinga mugule merchandise we kofiira t-shirts at least ezo naye nga channel za zikoze kati wali umegenda jangwa na twajira Dickson jangwa no Dickson kati Dickson ataddemu ye kati eno tulaba this is merchandise t-shirts ne kofiira naye nga muziguze ku family naye bafuna family ezikole nga muziguze kikoze anti ndako ebyo nabyo tulina okutegeka ndagamba ko era ne Frank nengamba tufune company tujiguze rights okufulumya ebintu bino nga wolaba kati Wakatuma Sports Center wa Asiatic bagaye fetuba baguziza reproduction rights for this merchandise on radio no mutu yenna bakwata ku street ngo t-shirt ya radio uzira iteka weri iri baita copyright na intellectual property yes mutu yenna bakwata omuntu mwenna zisibula wantu wamu ngono nga mukutte ku street nitukubuza wajiguzewa family tekimanyi family soko jigire tugende bwe the family can sit at agreeing for no omuntu omu web reproduction rights they can either pay you per sale or basobola kuwa outright fee nemba kwa rights kadi manya tino omuntu yenna ensi we tuba bikola musiyona omuntu yenna kadi nyeza abuns is a Uganda cranes osanga wako Asiatics that means by now potential so college about gambe a brands kuwa the right kola merchandise wa radio yenna omuntu yenna yagala ekintu kya radio okigulawa wa a brands nenga family yekwadde ki rights that's where we need to go eno kudanga okubera mu bintu bya doyi eri bagita ntabamiruka omusajja akyasinza okubeera jjuwa ali jjuwa Allah kati omusajja abadde mu system myaka 35 nejiri emabega gyogattako nga batereza aterezeza Uganda nogambe ne mulemu kutereza tugende kyekyabatuttegulu bangi nnyo twali tumutawanya tukole bwetti bangi nnyo babadde mutawanya Kinoomu association Kabondo promoter manager dancer musician twenda buli waitress buli mada agifuna opportunity nga era bonna abalaba n'abadde abalaba kati yatuse ekiseera n'atulabangako kale kati wakusago gwaweddeyo okay tugende yatuse ekiseera n'agamba ne kati abantu bano bonna kambayite yayise yakoze bwati yagambye UNCC jangu Uganda National Cultural Center bali muteeka etula wano jangu ne bali representative National Cultural Forum chairman Ragadi ne member associations because associations eziri mu art ziri nkaga mwezi muli Uma Utama Apau Fuda bikibe ne bitwala badi bonna kafanga ziri nkaga mwezi begatira wakulu National Cultural Forum leta ba member abo tukwata ba member of associations za 10 mujje bamusas mujje promoter huyu vina bibili vya promoter abo bade basindika agenda nti batwala industry nitwafunye level ife natwafunye level promoter wale National Promoters Association okuli Abitex nga president ni Balamu nga general secretary ni Balunya mujje ne bali kanabo member wa 10 something Ampnet Uganda Music Promoters Network namwe mujje namwe batwala ni mukyata abo Ampnet nabo promoters mwena mujje sibena kati natuyite gulu namwa tentiye forum mutulao union mutule wali Ampnet mutule wali National Promoters mutule wali bausa mutule wali nakulawo olukiiko ng'agamba bwati neno kusaidia government naleeta ministry state minister for microfinance support center Kasolo naleeta ne ministry of state for economic development Mole Kamukama naleeta ne operational director bakuliddwa deputy we Jina tutula nagula olukiiko ng'agamba bwati njagala okwebaza Tone Sempijja Sempijja yakubye shono yeyandeta mu bintu bino nanjagaza ebintu bino bitawanyiza ebbanga ddene nituse nebitegeera ebintu bino birungi nnyo nitubadde n'ekizibu kimu timbadde timwetegeera ate mbadde n'omu nekokola ate nga temwina nabyona bibaddatta bulungi nnyo naye njagala tuve wano olwaleero atutegeeraganye tutandike forum ne presenting union ne presenting Ampnet ne presenting national president kanabuuza Ampnet mwena muli ba promoter ne ba national promoter lwaki temwegatta amusuubiza nti bajja kutuula bakomeo Kampala bakoleki egatte bafune ekibiina kimu kigatta baki ba promoter
kati bujo jeno tamanyi tayawula promoter ne manager era yabuzanga nnyo ekibuuzo ku manager ne promoter ani asinga okuba nnyo n'obuvunaanyizibwa manager ne promoter kati nga promoter bateekawo embeera nti bo balina obuvunaanyizibwa kati eggulu nakimulambuludde n'abalabo naye bakimulambula nga manager jeno promoter is a third party omuyimbi manager songwriter ne producer bwe batebakoze product namwe abamiria nga temugipromotinze promoter abatalina mulimo abatalina ne balama abatalinawo kale akoba ebipande ebyebikalo abiteekeyo kati ekyo nyina kitegeera naye nga ate omuntu avunanyizibwa ku muyimbi ye manager because yabeerawo buli kanaku buli ssaawa yamutegekerera yamutekanyiza yamuprogramminga yamukola ki yamunako obuvunanyizibwa buki obunene promoter yajjamu either kutegeka show natusasula outright oba netukizanya okugabana kuki sente zakyo nakitegeera olukiiko lwawedde nga wavuddeyo ebibiina bisatu byagala okukolagana nabyo UNCC eri mu tteeka union national union artist union eri wano ekula lugogo ekwata ku contractual issues rights z'abantu contract gyenina ne kalifa eri fair protectinga ne kalifa nene protectinga contract gyengenda okukola ne Abitex okukola show eri fair kyebakolako ne National Culture Forum mwegattira ebibiina byonna ebirala era n'agamba tagenda kudankola muntu kinoomu association paka ng'ebizibu byo bano abasatu because bagenda bazimba capacity building bagenda kuzimba capacity ebibi nga zisobola okumala ebizibu by'abantu with time it's not going to be a 1 week affair it's not going to be 6 months it's going to be a gradual process to building capacity zisobola okuba nga zimala ebizibu byabwe nga tebamutoke naga ebintu byekasabirema UNCC ne National Culture Forum ne union wejja okujja ki n'agamba nti nno njagala mugende mukole committee zibe mu bino ebintu bino ebisatu zijja zituule byemategeere ko muwaali because wabaddewo akakuubagano ka forum ka mandates forum ne union biki committee y'abantu bana buli gundi ebibiina ebyo bireete ki ka members batuule ku council Emma, association za entertainment zibadde mmeka ziri kagamu emu empandiise ku URSP 61 associations mu music mulimu nga 14 mu film mulimu nga 15 mu butawo zirimu nga 8 west ziri then mu visual arts crafts banga abantu balaba zirimu nga 3 so zonna zirina okubeera n'omukiise omu ku National Culture Forum ne parliament yaffe kati yes ekitegeeza bino nzaakulira ba upcoming promoter nzaakulira abayimbi abato nzaakulira abo bonna wetunagenda mu discussions it's free buli amaso etteeka constitution ne natural justice ewa buli mwedembe okwa associating nange nsobola okukeera wano ntwekolamu association yaffe ffe bakadeidei association mumukola tukola kwa kadeidei etteeka likukkiriza ne national justice okukkiriza naye ate kirina okubeera reasonable. Why do you have an upcoming association of artists nga waliwo umma? Why do you have northern artists, western artists, eastern artists nga waliwo umma? Why don't you create departments under umma secretary ngireki? Emma, umma yizo kuba teri empowered bulungi nga terina capacity kwasaganya bayimbi ba eastern. Kati ebyo tugenda okutereeza ntino managers mukole work plan yamwe ne bimwetaaga in terms of capacity building. Submit your budget and work plan to the forum. Umma do the same. Kati nga wekiri ku National Council of Sports erigoko FUFA atekera ebibyo pakukania omwaka FMU ebikondi ne baziweza ku National Council of Sports ne baziweza ku ministry ne zigenda mu budget. Kanaffe kitwagala okuteekawo nti umma argument ye gamba kale balisobola bakuŋŋaanya because of capacity of resources which is the truth. Government batatu kati kituliko kati twamaze okutereeza obukulembeze ne system kati kituddako nti nno umma giweeyo miliyoni nga ziizo ekolemu countrywide mobilization and sensitization ne work plan yayo biki egambe nti kati omulimu gumala kujja kwetaaga sente submitting the National Culture Forum ne utama mukole ekyo ne food aba DJ mukole ekyo ne ba audio producer mukole ekyo n'abo butabo mukole ekyo zijje zonna zikutuka ku National Culture Forum waliwo technical team ezigire bait ziweze ku ministry then ministry ye kiteka mu budget yayo bwe bazifuluma financial ya nabagamba ministry of labor social development na budget weight ne ku eyo kuliko billion batugambe 2 zigenda mu entertainment bala myamuwadde n'erinnya
because the chief coordinator wa operational recreation yamuwaddewo erinnya eddala chief listener ayagala omusika pesa kumbi oli naye jjuwa yagambye atya munonyi okunziba but actually he's a friend of the creative industry. I've had an opportunity of interacting with him like 4-7 times. The last time I interacted with him yawadde wiki eringa kuno ntaba mukatenajja njagala mutunza agumire on behalf of the culture forum njagala kimutunze culture forum agitegere era werali ojja kuza bale Tony Sepi ne Andy wenali ne Derek member parliament wenali nyimuka bwenti omuntu okwogera nagamba ha emera okomyewo namugamba jeno kino ogano kigula sigenda kudda yamanya leo kiganye sabaye dakika 5 nagamba dema nkuwadde 10 zigenda okugwako nagamba na oleso omulimu tandise okwogera ndetera forum yonna kwata forum yonna industry na chechi kati industry kola bwoti naffe kituufu twali twetegereza era covid yalokanga najja netwetereza industry ebadde ne organizational problems ezo obutategeera tife baani tugamba music yonna naye ng'ogenda mu season zonna zino industry bazita culture and creative zigatta byonna media music byonna kati lwatwakitegeera kati abayimbi nabo ne bagonda because bo baali bateekawo ekiwaji nti industry kiri abo kati netutegeera nti twetegedde febe bano era ogenda okolanga okubeerawo ffe era tulina engeri gyetugiramu wetaaga wegulire wetaaga producer wetaaga songwriter wetaaga promoter tetukitegeera ekyo nekati tereza obukulembeze tetuzimba obukulembeze nga bulimu ezo structures oba oli muyimbi genda mu uma oba oli manager agenda mu Tama oba oli DJ agenda mu Fuda oba Dijawu oba oli promoter agenda mu ziri agenda mu Wija oba Ejawu eya entertainment tutegere kino tukitegeera then tugamba kiba kiwedde tuteekewo akasolya ate kali mu tteeka mu gender policy national culture forum mbaweerezewo ki obukulembeze kumanya structure zeki ewedde kati tudda ku fundamental problems ozitulira ziba zizetulira ku copyright tundo tukola nnyo netutukola kiti tuyinza naye nga tettekawo eriri eri tuprotect genda akyogerako ki ekya copyright abaana tebalya muwaka waabwe ate mwabatuuka yakitegedde ekyo era kati zino structure zero zigenda okutandika okukolera kati copyright okukola URSB yegikuvunaanyizibwako ettekawo eriri kati waliwo okubeerawo just an enforcement team ekitekesa mu nkola then 2 ekyokuba nti music w'abaana tazanyibwa bulungi UCC erina kye bayita content policy as in waliwo etteeka erigamba nti no Ugandan content is supposed to be play 75% erina kitekesa mu nkola then ekirala tulina infrastructure erina ka national theatre esobola ki argument yaabwe bajejja bagistalking ebere ng'erina one stop center erina ebintu byonna offices associations in state of the art film and audio studios in libraries in paging studios ekyokutendonga akyogerako ekyokutendongo si buvunaanyizibwa bwe anti ayinza okuba atunulayo eri ekyokutendongo si buvunaanyizibwa ekyokutendongo buvunaanyizibwa bwa minisita okutawo era waliwo enteeseganya twatuulako ne ministry of health bagamba tuwandika ekipapula kyagenze nga tubagamba kino abantu mu tukube babatudde bonna lwaki abalina tebakkiriza tubagamba endongo zaffe ebifo byebino ebisobola okukola mu byebino ntukirize under those SOPs tusobola tusobola okubikola under abantu bameka ebibiri obuvunaanyizibwa bwa ministry of health bose waliwo etteeka ministry of health in life bagamba batya survive for the fittest oyinza kiteeka mu Uganda kubanga kwerwanako survive this is a jungle man let me tell you this is a jungle survive for the fittest tulina sikolagana nnyo n'abantu beekubagiza beesaasira because nange naliko upcoming manager nisi ekubagizanga tukirya Emma netukirya Steve G netukirya babiti sipako inafuka manager kati gwe noonya wawo osobola okuboterera noonya yali akikozeeko yakola ki Kamino yagamba yatula ku stool n'agenderwa Nairobi Kalifa akugamba yali yasenteza za school fees Ready and Wizo bagamba bakote motoka ewani Kamino gwokoze eki weekubagiza obwe nawe nakyokozeewo ekyakali nze kati kankubulirize okukwata CD eyasooka oluma nasooka promoting olwa weekend Dream Girls natambuza bigere okuva ku Dream Studios okulutwala ku CBS nefuna okumyawo ku boda okunziza ku Dream niyo olulimbo olwo neyo lwakinga Dream Girls nange lwa making nga manager naye singa neekubagiza kola olunaku nengamba naye agenda okumpa sandifuse ekintu kinakala Upcoming bagamba bati mwine ekibiina upcoming konna category gy'olimu zonna z'oli mu category oba filimu oba mawulire oba wa noonya walukola research manya abantu bakikola batya in life and be there then 2 through our associations bagenda kubeerawo categories wagenda kubeerawo program
elevating abati upcoming. Ngenda kubeera that's a responsibility for what? For Uma. That's a responsibility for us in Tama. That's a responsibility for audio producers now we never upcoming. Okulaba nti ndo mutegekayo wa plan yo oketalinga for people who are entertaining. So upcoming effect. Balwane kubagiza mulwane era bateka era kati nabagala nyo nagamba upcoming abo mbagala upcoming abo because that's the raw talent. We are fading out. Yeah, buli mutu talent in expiry date kati abo bebayi atenze zisala na upcoming ye kubagiza because mukoledde nyo upcoming. Okay, emyoga giri kucheja abayi. Emyoga bajogeddeko honorable yakajogedde kwa solo kati emyoga tuli associations ezisinga ezava mu National Cultural Forum zatuuse ku stage ya account opening abantu tebantu bakusajja account opening baliza zonna zifune account opening then zero de wesiri na technical zino ndoza mulimu nga 5 zakafuna account nafi abantu jatinafuna support the culture inabba ku yale ndabe abatufunye immediately after account then bajazi tekanye. Okay.